omuntu embeera mwali si kikulu, omuntu okusoomooza kwayitamu si kikulu. Ekikulu kyekyo kyakkiriza mu ye era kyagoberera emmunyeenye y'obulamu bwe. Naye byonna bibeerawo oluvannyuma lw'omuntu okukyusa obwongo bwe n'endaba ye ey'ebintu. Sabbiiti eziwedde nabagamba nti okujja omutima ogulwadde mu muntu n'omuteekamu omulala kyangu kubanga bakikoze. Okujja ekibumba ekirwadde mu muntu n'oteekamu ekirala newankubadde kya bbeeyi naye si kyangu kubanga bakikoze. Okugenda ku mwezi kizibu, kyetaagisa bingi, naye kyangu kubanga bakikoze. Naye okukyusa obwongo bw'omuntu, omuntu eyakona n'abaako enzikiriza gy'afuna mu ye n'akkiriza nti ekintu kiri bwe kityo, okukeera ku makya omugambe nti tekiri bwe kityo, tuba kuba mu biseera biri ebyabajjajjaffe bali ab'edda. Omusajja ayingira akasisira n'ajja effumu n'ali kuyisaamu olw'okugezaako okwagala okumukyusa kyakkiriza. Kale ekintu oba omulimu gw'okukyusa obwongo muzibu, ate ng'ebintu byonna bikyuka oluvannyuma lw'abantu okukyusa endowooza yaabwe n'engeri gye balabamu ebintu, kwe kukyusa obwongo. Newankubadde ate guno omulembe teguwa kitiibwa nkola ya kukyusa abantu bwongo. Tukyali mu nkola ey'obuddu. Mugende ku nnimiro mulime lwa kibooko oba lw'ebyo ebisuubiziddwa, ne batafaayo kuzimba bwagazi mu balima basobole okuba nga kye balima bakyagala. Kyova olaba ebintu byaffe tebikula, kyova olaba ebintu byaffe tebiwangaala, kyova olaba ebintu byaffe tebigaziwa olw'okuba nti tuzimba nnono na buddu, naye tetuzimba kwagala okuviira ddala mu muntu. Omuntu asitule enkumbi agende ku nnimiro ng'alina okwagala, nga ne bw'asisinkana okusoomooza okufaanana kutya, nga ne bwe bamulemesa emirundi gyonna asigala addayo ku nnimiro y'emu, nga sizoni eri ne bw'eba yafa asigala addayo mu kifo kye kimu okukola ekyo ky'akola.